Hidai Allah anta syamsu anta badiru anta nuri fauqa nuri anta imsirul waqari anta misbahu suduri Allah qadirun alaina yatil wida Allah syukurun alaina Allah ada lillahi da'i wa muhayya asyamsi minka mumiku Allah as-salati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونقهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين mwana muto ya Allah subhanahu wa ta'ala mutukumire abeera obuvunanyizibwa oluvannyuma lw'okubeera nti nno mukadde wa azize mu bigere bya mukadde we usaidi yayirimu abeerenga wa buvunanyizibwa eriyirimu saba Allah subhanahu wa ta'ala omwana waffe asome eddiini abeere w'amaanyi abeere wa mugaso abeerenga mukadde we afunamu oluvannyuma lw'okuvaawo kwe yali mukwano gw'enfaafeewe saba Allah subhanahu wa ta'ala omukwano ogwo gugenderere basinkane mu jjana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ero bulungi muganda waffe ali mu Kabuli Sheikh Nuhu Muzata batte Allah musonyiwe byamusobako olw'ebirungi ebyo byakola Allah tukwegayirira oteeka obukuumi ku baana be oteeka obukuumi mukyala we oteeka obukuumi ku b'eŋŋanda ze bonna Allah subhanahu wa ta'ala beera ng'obataasa. Nange nkoze nga mpita mu buwuufu bwa Sheikh Islam Sheikh Burhan Semakula mutabani wa Sheikh Swaibu Semakula mufti yasooka nenkwasa omwana ono Qur'an era saba Allah subhanahu wa ta'ala omwana ono agenda asome Qur'an eyo atamwanguyize amugirewo abalabe n'ab'ensaalwa omwana ono mwebwafaanana gwe muwalana bayitaawo ne bagenda ekigogwa nga n'ennyumba bagitululako nga bamanyi nti Anwar ali wano ne basaba ate ne balyoka balwanyisa omwana ono nti tasaana. Waliwo ayagala nti gwe Abdurahmani gwoteekako abasika gwambuuziza gwobateekako njagala ombuuze nga gwombuuza nti gwoteekako abasika gwambuuza gwobateekako. Ono mu ddiini nina obuyinza obumuteekako naye ekikwatagana kusumika mafumu simanyani oyo yenna ebyo si byaffe ebyo ebyekika mugende mutuule mwambuke muteeketeeke mubiteereko eyo naye wano mu nnyumba wano tujja kukozesa kitambala kya Sheikh tumutadde mu nnyumba ya Sheikh Nuhu Muzata batte ya mwana wa Sheikh Nuhu Muzata batte mu nnyumba mu maka ga Sheikh Nuhu Muzata batte wamuyita obuyisi ne mugenda eri sinawulirayo wakikayogera musajja atu Faruku bagenzo bimwogeza bamutadde n'eri mu manju mu bibuloka yogera musajja atu nga tabiriiko tebabiriiko abantu bamukadde waffe Musayi Adamu bali bumu naye mmwe mubataddeko olukongoolo. Edduweeno gye tusomye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agikkirize. Okusoma edduwa si kubeera abantu bangi nnyo nti bayitiridde bakuŋŋaanye bangi bayinza okukuŋŋaana abangi nga bazze lwa byabufuzi. Temwabirabye ebyobufuzi wano biruluddawa era edduwa ze nnaabeerangamu kino nkibategeeza saagala mu byabufuzi twagala kujja kusomera bantu baffe edduwa tugende bannabyabufuzi tubalabula bw'oboze ebyobufuzi byo
va kuba mashekhe bannabyabufuzi yenna mu kiti ky'ogwamu va kuba mashekhe gweyogera byoyogera abagagga tubalabula muve kuba walimu muve kuba walimu okubeera nti mukadde waffe Sheekhe Salman Ndirangwa eyo gyabadde bamulabanga ekyenyinyalwa ate ffe tumuyina era tumwaniriza era tumwagala lwaki ayina ekigambo kalimati la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kigambo ekyo ebbanga omuntu lwamalanga akirina tetumuta tetumukakkanya tetumuvuma emyaka egyo nga bakulembera ate yagamba nti bannange okusinziira bannange nange ng'omuntu kankome wano munnange akwatemu ate ekyo nekimuvumya akwatemu nekimuvumya njala kutekubiriza abawalimu ba Uganda mukole emirimu nga temutunulidde bwa imaamu na bwa sheekh ebimu ku bintu ebituleetedde obuzibu abawalimu tebakola era guno omulanga ngukubira eri gavumenti etuyambeko eri abawalimu bafune SACCOs bafune ssente bakole hajati NRM ebintu ebyo njagala tubikole gyemigaso lwaki gyemuli entawuzi ze tulimu muwogo si ddiini nti abantu gye balimu omuntu asomeddwa okuva ku Mande paka ku Sande ng'agamba bano be bantu bange nze ndi musajja mukozi ndi mu bantu abatasabiriza mpaayo ajabuto nze sabiriza nina ke neekoledde ate empeereza mu busiraamu ku Uganda Muslim Supreme Council nga nkole n'emirimu gyange ndi musajja musuubuzi mubazeemu emyaka egitakka wansi mu 30 nga ndi mu by'amasannyalaze omuwalimu oli muwalimu ate hajati Kulusuumu oluguddemu omwana ono ayina okusoma eddiini ennyo va mu muzannyo bwe kiba kyetaagisa kumuteekako muwalimu waka muteekeko omwana ono mugezi nze nina engeri gye mulabamu mulaba ebigambo byabayoge yagenda otuweddwa esembayo yagenda otuweddwa mwana mugezi era ajja kuba wa mugaso maliriza ne hajafu balinya mukimu ne muganda we muto we Abdurrahman laba ekitambaala ekyo laba Qur'ani bannange ebintu bya Allah birimu omukisa kubanga muzadde wa Sheikh Abdurrahman yasiba Sheikh ekitambaala kye ekya green ate wa Sheikh Abdurrahman yennyini era nakisiba omusikawe Anwar njagala obeere mwana mulungi okumegume baganda bo taata we yali mugezi nnyo nze siwa ku underestimate nga kigambo kye era siyinza kukiwakanya waliwo bagamba nti lwaki omwana omutono gwe bawaabwa chairman ye yalina ensonga z'abaana be bonna yabalina n'alina ensonga ze lwaki yagamba Annual Sesanga yalibeera chairman wa banne era nze n'abalala abakiwagira tetuyinza kukisazaamu nsaba Allah akuwa omukisa mu nsi muno akumira amagezi bawagaga wakati ya mami ne dadi oyongera obukakamu omwana wange akutaasa abantu ababi mu nsi muneeno n'abaana baffe bonna gye bali nsaba mubeere baana balungi mukwatagane muwese tatamwe ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdurrahman waliwo zino Qur'ani 3 waliwo omukyala aliyo nazaala wange bamuyita mama Nakamati yazimpeereza we yategedde nti tulina wano edduwa leero ya Anwar nagamba Qur'ani zino nziwaddeyo ziteekebwa emizikiti ku Sheikh mutabani wange sebo seka folujja sabo ja kufuna mizikiti mwono ziteeka Sheikh afunemu empeera. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Abagenyi baffe mwenna olwaleero nsanyusa nnyo okubalabako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero Sheikh Abdurrahman Sheikh w'ennyumba eno yalusaba tujje tusomere Anwar Prince Anwar Sesanga Muzaata edduwa naye yaŋŋamba hajjati njagala edduwa ebeere ya mu nnyumba y'abantu bana ne mugamba seeka abantu bananga bankaluubiridde
nina abantu bange bempulira ab'oku mutima naŋŋamba hajati nno gwe tomanyi dduniya eno gw'oyinza olaba abantu awo ng'olowooza bakuli ku mutima n'olumu balina bye beenoonyeza ne mugamba sheek bano beŋŋenda okuyita baku mutima mbeekakasa bannange muli baku mutima bali wano atali wano tali waku mutima gyendi nabasunsudde nnyo okubanga nabayise wano eno akakungutta akasengejja kabadde so strict wetukuteekamu wetukugjamu naye mwebali nnyo okujja mwebali ddala Sheikh Abdurrahman tuyanziza nnyo okubeera nga ebbanga lyonna otukumaakuma otugatta otuwa ebigambo ebizzaamu essuubi Habibi Haji Abdu Habibi wa Sheikh Seka yakuwa erinnya eryo ndowooza Allah yali amaze na okuteeka mu kasengejja ati gosaana okuba Habibi kuba Sheikh yalina emikwano mingi mu Uganda, Kenya, outside Uganda ne talina bwe yatuma linnya Habibi naye yakwata Haji Abdu n'amuggyako amannya ge n'amutuma Habibi. Habibi webale kutubeererawo webale kubeererawo mukwano gwo mu bulamu ne mu bufu tusaba Allah nawe akuteerewo abantu abanaakwagala ku mutima gwennyini nga tebakukwenyakwenya. Bannaye nze ndi musanyufu nnyo era olunaku olwaleero kijjongedde okuŋŋumya nti omwami wange alabika gy'ali ali bulungi. Mmanyi munne waba wafiirwa omuntu wo oli ogamba munne waba ebiri mu kabulisi byangu buli swala n'osaba naye laba what a coincidence nti mu dduwa ya Sheikh leero n'okusabira omusikaawe tufunye abasiraamu babiri ne bembracinga eddiini y'obusiraamu. Allahu akbar ani Allah munene nnyo. Seeka yawangala ayagala nnyo okusiramula abantu era twalina eddwaliro lyaffe erya Dr. Musi we yatayiriranga abantu bana basiramuse era Haji Abdu we yaŋŋambye nti waliwo abasiraamu babiri abasiramuse eggulo mama nsaba mbaleetaawo babe nga batwegattako mu dduwa ne mugamba nti abaleete tusome nabo edduwa eno ne mugamba nti njagala mbatwale batayirire wa Dr. Musi naŋŋamba baŋŋambye batayirire ne ŋŋamba Allahu akbar ne mwebale nnyo mwena babagulidde amakanzu n'ababawaddeyo ku birabo ndi ready n'okusponsoringa abawalimu abaana beena nga babasomesa eddiini y'obusiraamu. Omwami wange agabane ku mpeera walilahi alhamd omwami wange agabane ku mpeera. Sheikh Abdurrahman oŋŋambye nina okufaayo nnyo Anwar okusoma eddiini naye naawe kennyini asobodde okujja leero webale nnyo okujja ku dduwa yange. Allahumma ajirna an-nar اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.